twaswadde mu kuziika babu luzungu nga lwe lukola tulina lulimi lutugatta tuli mu kuziika babu empigi mu Buganda twogera luzungu kitegeeza bannampigi abatamanyi luzungu tebategedde kigenda maaso twetaaga olulimi olulinayitinga Abaganda Abacholi Abateso Abanyarwanda Abanyankole and that's Swahili nga bwolaba Kenya tayebwa deputy speaker nali nawe mu parliament nali nawe mu kuziika n'ogamba nti abantu badde bablaminga babu afiirwa atya Kenya yes tukooye bannayuganda okufiira Kenya tukooye bannayuganda okufiira Germany okufiira Italy okufiira mu America Jacob Oulanyah yafiira wa muhakanizi yafiira wa oba Italy bweru waggwanga Segenya yafiira wa bweru waggwanga Mayombo yafiira wa bweru waggwanga Tumwine yafiira wa bweru omuntu alwalira atya Nairobi alwalira atya Kigali ne bamu airlifting to Nairobi si Kampala but the deputy speaker assured us the president ali very serious ku nsonga eno nti yakoye ekigambo kye bayita medical tourism ti amalaya agali ya Uganda nerigenda okuzimbwa by the way eryeruba situlyogerako lyo liri mu liigi yalyo bwe tuba twogera ku malwaliro eryeruba lyo situlyogerako tulimala ddiraba babongedde n'endala ulira terulyogerako yes we have the best doctors mu Uganda muno bangi abakugu naye ensasula ne the motivation tosobola kusasula dokita milioni 2 ng'omujege yakoma mu senior 6 ali mu bukaddaana n'agattagatta ebipapula n'osanga commissioner mu kitongole afuna milioni 22 ontegera ndowooza so let's motivate abasawo nabo batujjanjabira abaki abantu badokita tubayina n'ebyuma tubiyina ekyo ekinuma kungu ntwala ntyo omulwadde wange eMulago hospital ate Mulago neŋŋamba mbu tests ezimu tulina zikolera Nakasero hospital oba Case Clinic a national referral hospital Supreme kiringa nga UPDF bwenebeera ku vita negamba mu Saraseni etuyambise ku byokulwanyisa Saraseni oba zino group zine zikuuma zi group 4 kubanga UPDF yeina supremacy y'ebyuma byonna mu Uganda muno zino police this complimenting ntwala ntya senga wange mama wange mutabani wange mukyala wange Mulago ate ne baŋŋamba nti zino tests ziri Nakasero ziri Nsambya mboba mugende wandege mugule eddagala are we in charge of this country are we in charge muba minister are you in charge of this country honestly bana batuguza ne gloves nga